Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe yitibwa Kyayite YouTube channel yaffe kyembasaba mbasaba mugyegatteko nyiga kalwedi akosobola ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage ku ddagala lino oba ku kiddo kino ekiyitibwa ekiddo kino kiyitibwa Ekiddo Kyenkoko oba Ekiddo Kyenkoko bwe kiyitibwa. Ekiddo kino nsuubira bamuloza mukimanyi abala temukimanyi. Kiyitibwa Ekiddo Kyenkoko bwe kityo bwe kiyitibwa. Kifaanana bwe kityo nga bw'okiraba. Kirina agakoola gagazi nga bw'okiraba. Mu bikoola makkati kirinamu engeri ya tugiyita enjola ezolaba ezo kirinamu engeri y'enjola mu makkati mu bikoola kiyitibwa Ekiddo Kyenkoko bwe kityo bwe kiyitibwa okitegeera. Ekiddo ekyo kirungi nnyo kiriko eddagala nga bw'okiwulira. Njagadde nsooke nkibalage engeri gye kifaananamu. Gw'abadde atakimanyi bw'osobola okukinoonya osobola okukifuna. Oyinza okuba okiraba eyo gy'obeera naye nga tobigenderera bugenderezi. Naye olwaleero njagadde nkikulage nkubule ne bakiyita Ekiddo Kyenkoko bwe kityo bwe kifaanana nga bw'okiraba. Kakati ekiddo kino okusookera ddala kijjanjaba endwadde ez'enjawulo. Suubira namwe mukitegeera abakimanyi okitegeera kijjanjaba endwadde ez'enjawulo kirungi nnyo. Okiraba kirinamu oluyolayola lwolaba olwo olaba olwo enjola ezimbadde mpita enjola ezo kirinamu enjogo. Olina kukyawulira ku ebyo kuba kirabikira ddala nnyo. Kati waliwo ekikulira wansi kati nga kino kyenkulaga kikulira wansi. Naye waliwo ebikula ne biwanvuyira ddala byonna bikyekimu. Ebiseera ebisinga eddagala erimu fano mu Uganda tuyinza obutabifaako nnyo naye ate mu nsi ezimu bo nga bakola ki nga babigenderera nga balikozesa nnyo. Okitegeera kati mu nsi ezisinga ez'abazungu ekiddo ekyo bakikozesa nnyo okwejjanjaba endwadde. Ekyo bakikozesa nnyo. Okitegeera kugambye waliwo ekikulira wansi n'ekikula nga kigenda waggulu. Kati kino kyo kikulira wansi kyenkulaga ekyo kyolaba okiraba ndowooza bakiyita Ekiddo Kyenkoko ekityo bwe kiyitibwa. Nga bw'okiraba kirungi nnyo kijjanjaba endwadde. Ngenda kuba nkulaga vidiyo eddako ngenda kukulaga kijjanjaba ndwadde ki ogenda kuba olaba. Just njagadde nsooke nkikulaga olwaleero nkikulage engeri gye kifaananamu erinnya lyakyo bakiyita Ekiddo Kyenkoko. Olaba engeri gye kirinamu enjola makkati ezo enjola ezo mbadde ngamba. Katonda alina engeri gy'atondamu ebintu bye. Atonda ebitonde n'obyewuunya enkula gye byakulamu. Kati n'ekikoola ekyo kirina enkula gye kyakulamu. Kirina enjola makkati okiraba ndowooza engeri gye kyakulamu okitegeera. Bwe kityo bwe kifaanana. Nkugambye bya mirundi ebiri nga bw'okimanyi nti Katonda atonda ebintu nga byefaanana nga bifaanagana okitegeera. Ebimu bijjanjaba kyekimu ebimu byawukana mu gijanjaba. Kati nga bw'olaba kati nga kino bino bya mirundi ebiri. Waliwo ekikula nga kiwanvuyira ddala n'ekikula nga kikulira wansi. Kiri kiba n'obukoola bo tebiba binene nnyo ng'ebyo. Ate kino kyo kirina ebikoola binene bigazi bulungi nnyo naye bifaanagana bulungi nnyo. Enjola makkati buli kimu bifaanagana bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kifaanana bakiyita Ekiddo Kyenkoko oba Ekiddo Kyenkoko okitegeera. Bwe kityo bwe kifaanana bwe kiyitibwa Ekiddo Kyenkoko bwe kityo bwe kifaanana okitegeera. Ddagala nnyo ddungi nnyo. Njagadde osooka okirabe engeri gye kifaananamu nga bwe nakugamba nti nja kuba nkulaga eddagala lyonna erisinga engeri gye lifaananamu. Baliyita batya lisangibwa wakati emmera gye kimeramu kimera nnyo ku muti oguba guvunze omuti nga gwatemebwa ne gulwawo nnyo awo kimanyi okumerawo. Kimera wansi w'omuti ne kikulira awo. Bimera nnyo kale mu nnimiro bibeera nnyo mu nnimiro. Eddagala erisinga eryo erisinga lyemeza naye emmera gye limeramu kale abasinga bagamba liba lyemezezza naye liba teryemezezza kuba ensigo ezo zitambula zitya. Ezimu zitambulira mu mazzi nga zikulukuta, ezimu ebinyonyi bye bizireeta okugeza kiyinza okubaako ekibala ne kiri ekibala ekyo ne kigenda ne kikisuula
ekisuula ensigo ate mu nnimiro endala etali eyo y'emu, okitegeera. Kati ebyo bitambula ebyo ebintu kusinga ensigo zitambulira nnyo mu mukoka ng'atambula mu mukoka amazzi ago agakulukuta. Kati kino kimera nnyo mu nnimiro omwo oba kimera nnyo ku muti ng'omuti gutemeddwa ne kimera wansi w'omuti awo we bagutemye naye kyo kimerawo bulungi nnyo. Eyo wabaawo ebintu ebivunda ebyo kimera nnyo mu bintu ebyo bivunda, ate tekimala gafa bwe kiba kimeze kibeererawo ddala, n'owookitemera kiddamu ne kimera, okitegeera. Bwe kityo bwe kyakula kisangibwa nnyo mu nnimiro ne mu nsiko era kuliraana miti, kimera nnyo kuliraana miti egyo egiruddewo emivunduvundu. Bwe kityo bwe kifaanana, bakiyita ekiddo ky'enkoko. Bwe kityo bwe tukimanyi kale ffe ab'e Masaka tukiyita bwe tutyo. Kati muyinza okuba nammwe mulina amannya engeri gye mukiyitamu kusinziira gye muli, naye ng'ekikulu kya byonna nzozo kirabye engeri gye kyakulamu, kigazi bulungi nnyo, makkati kirinamu engeri y'enjolayola ezo z'olabye, awo osobola okukirambira n'omanya nti kye kino, okitegeera. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, gyegatteko kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale kubeerako, mbaagala nnyo. Mukama Katonda abakuume, mweraba.